Breaking news. Tambuza video eno oli ku Strange 256 bampita simple. Akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama kavuddeyo ne kategeeza ekibiina kya NUP nti Bobi Wine oba presidential candidate wa NUP Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu tebagenda munominatinga nga program webadde ku Lwokubiri. Bassebo ne bannyabo ng'oli ku Strange nziramu kigamba Electoral Commission ekulemberwa Simon Byabakama etegeezezza NUP nti tegenda sobola nominatinga presidential candidate waabwe Bobi Wine ku lunaku olwokubiri. Ensonga gye bawa mbwe emikono gye yawaayo si mituufu. Bassebo ne bannyabo Secretary General w'ekibiina wabadde ayogerako eri bannamawulire just a few minutes ago bw'ati bw'ategeezezza eggwanga ku nsonga eno. Njagala owulirize ate njagala otambuze vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda oli ku Strange. Twogerera era tuli mu afternoon kakati tubadde tubagamba ebbanga lyonna tubadde tulinze Electoral Commission buli kiseera nga tusindikayo abantu baffe, buli kiseera nga tubakubira nga tubuuza twagala kumanya kubanga enkola yaabwe nga bweri mulina okusooka ne muwaayo signatures ne babawa certificate eraga nti emikono gye mwawaayo giri approved ne balyoka babawa receipt ey'okusasulirako ssente eza nomination fees. Era buli lunaku tubadde tubagamba nti NUP netegefu okusasula miliyoni 2 ezo ze basaba ba presidential candidates. Era nga twagala zisaba buli lunaku tubadde tubakubirawo abantu ab'akakiiko k'ebyokulonda nga twagala batuwe certificate yaffe tugende tusasule nomination fees tusobole okwetegekera okunominatinga next week. Naye kaakati nga bwe mbagambye olunaku olwaleero eddakiika ntono eziyise bakatutegeeza nti tetuwezeza emikono tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku lwakutaano nomination yaffe ya Lwakubiri. Kaakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki? Era ne tulowooza nti bino bireme okubeera mu nkukutu kubanga ffe ebintu byaffe byonna tubikolera mu musana. Ne tusalawo tuyite abamagezi. Okusinziira list gye tulabyeko bagamba ni Museveni y'emikono gyawaddeyo mituufu nnyo. Era ne bagamba nti awezeza districts nnyingi. N'abalala babiri bendabyeko nti abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo. Naye okusingira ddala tubagambye olunaku lwajjo tubadde bakubira abantu baffe abaasayininga nga batiisatiisa. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza ndiko kye kakoze kakubidde abo abantu ne kababuuza kituufu wasayininga oba tewasayininga. Kakati omuntu nga badiso bulinaku abakubira bagiso abakubira n'abalala musuubira ki? Musuubira abantu abo okuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayininga wano oba nedda? Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lisiti ya signatures zaffe twaziwa mmwe. Naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijeewa okutandika okukubira abantu okubatiisatiisa n'okubabuuza lwaki basayiningira NUP. So tulowoozezza nti ekyo kikulu nnyo ensi ekitegeere ekigenda mu maaso. Of course mu bumenyi bw'amateeka bwe bali mu kukola n'ebirala already tucommunicating okubeera ku standby. Tugenda kuddayo emikono gyonna gye beetaaga ne beetaaga mikono miliyoni 1 NUP esobola ogiweza kubanga tusobola okuweza emikono gyonna egyetaagisa. Obuzibu yembeera gye tubadde tukoleramu ebbanga lino lyonna. So abantu baffe tubatadde ku standby batugambye bagenda tuwa listi eraga districts ze tutawezeza era tugireete. Era ku luno namawamawuli twagala mubeere omulabe nga tugiteekayo era tuwulire ki kye batugamba. Kimu babiri ekisooka lulimu alina emikono emeka gye mutaddeyo. Ekyokubiri kino kigendereddwamu ekyokulaba nti tulaba nomination za Tuesday nga bw'omukulu bwe yabadde alangirira. Kaakati obudde tebugenda tukwata. Of course nga bwe mbagambye bali mugezaako okutaataaganya NUP. Teri kirala kyonna kubanga bamanyi ani gwe bagezaako okuzooganya mu kalulu kano.
bwolaba report eyo genda kulaba ebibiina ebirala bakandidate abalala naye sirowooza nti nsonga nkulu n'akamu kubanga bwe mbagambye buli lunaku tubadde tubagamba tuli beteefuteefu okusasula nomination fees nga batugamba mulindeko tusooke tumalirize okuverifyinga emikono olunaku lwajjo ofiisa waffe abadde ku electoral commission olunaku lonna ng'alinze report ne bagamba bagenda gituwa leero ku makya ne tulinda amakya gonna tebagituwadde era kati bakatutegeeza ku ssaawa zino taama aba NUP emikono gyammwe tegyawera nga bwe twabagamba luli emikono gye twateekayo etteeka ligamba nti oleete emikono 100 okuva mu district 98 twateekayo districts ezisukka mu 130 ate nga zonna twateekayo emikono egisukira ddala mu 100 kye beetaaga kaakati bw'oba ogamba then ekirala nga bwe mbagambye bano aba state ne batandika okukubira abantu bano okubatiisatiisa mu isingiro n'abagambye bo baakola n'ekirala ne bagenda nga balaba buli omu yenna yasayiningira NUP ne bamugamba asayiningire ne Museveni ekyatuwaliriza okudduka ne tugendayo nga tebategete kubanga twali tumanyi baagala kusooka basubmitinge bino ebya NRM then bagambe kubanga etteeka terukkiriza kunominatinga abantu babiri kati bagambe anti bano aba NUP bemufunye already babadde banominatinze bali abalala so eyo embeera eriwo naye nga bwe mbagambye already tiimu zaffe ziri ku standby okulaba nga zireeta gino emikono tujja kubeerayo tujja kutwala gino emikono emirala gye boogerako ne ku Mande tugenda kuteeka emirala olunaku lwonna lwanatusaba emikono tugenda giteekayo kubanga bwomanyi ne boosaba emikono millions 5 nga ginominatinga president Kyagulanyi tusobola ogifuna gyonna naye kaakati kino kye bali mukola kya lukujjukujju nagezaako okunafuya NUP teri kirala kyonna just bagezaako okunafuya kubanga bwe nkugambye olaba ku report yawe bagamba nti Museveni yaleeta mingi nnyo n'okusinga ekyetaagisa naye ne bagamba nti NUP ekibiina ky'abantu tekyasobola kweza emikono tuze tulaba isa ekyusakyusa dates ate buno babagobeza emikono gyammwe gye mwaleese message to the EC andi akakiiko k'ebyokulonda vulugo yonna gwe babadde bakola mu mulaba n'olunaku olwaleero ndabye bagambye nti kati campaigns bazije ku 4th October ne bazisembeza ku 29 September bakimanye nti tuli bantu abali serious tuba tulina okupulaninga kakati bakimanyi buli lunaku tubeera tupulaninga naye buli lunaku bakyusa ebintu ekyabagenda kukeera bagambe nti kati nomination tuzongezaayo oba tuzisembeza ebyo byonna vulugo gwe bakola naye kisingira ddala okwenyamiza nti byonna bye bakolera ku instructions za state NRM bwesembezaayo ebintu byayo ne bagamba nti kati bafunyemu ebyo baagala kukyusa mu nomination dates balina by elections baagala okukola byabakama ng'avaayo ng'alangirira nti naffe twongezaayo nominations simanyi oba mukitegeera kubanga bw'olaba ba MPs already bali badde nominated ebyo ne beekubakuba ne bateekawo akakiiko ne basala okuteekawo by elections endala mu byabwe byabakama n'avaayo naye n'ayongezaayo nominations kakati bwe buzibu bwe tuli mu Uganda nti akakiiko k'ebyokulonda kaali badde keetengeredde katambulira ku ntole za NRM za Mwami Museveni ne NRM mu byonna bye bakola kyovola nakugambye nti bo era abamawulire bakola investigative journalists ne batambula mu ggwanga ne babuuza baani abasayiningira Museveni togenda basangayo kubanga last time nalaba story gye mwakola nti ebifayiro ebimu bye batwala byali empty nga teri kirimu ne bavaayo ne balimba nti bawezeza simanye emikono million 2 n'ebirala bwe bityo naye kaakati fe kye baagala okukola of course nga bwe mbagambye ekisooka kiba kyakunafuya baba baagala kunafuya. Alright, oyo ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya ng'akutegeeza ensonga eriwo right now. Simon Byabakama akulembera akakiiko ategeezezza nti Bobi Wine ayinza tebagenda mu nominatinga ensonga gye bawa ya mikono. Wabula ye Ssaabawandiisi agambye nti akakasonga kanafu nnyo newankubadde nga babawa emikono gye balina okufuna bagenda kubongera emirala era ttiimu yabakanyedde omulimu ku ground okuba ng'ebawa emikono. Ayogedde ku byenkyukakyuka ezitandise okubeera mu roadmap ya Electoral Commission wenjogerera era just a few minutes ago Electoral Commission ekyusizza nomination z'aba MP ezibadde zirina okubeerayo ennaku z'omwezi nga 15 bamaze ne bazongerayo zigenda beera ennaku z'omwezi nga 22 na 23
bassebo ne bannyabo bino byonna omwogezemu yagamba nti bali kuzinira ku ntoli za NUP balina akabali ke baagala ozannya yasooka ne announcinga ne EMC ya NUP nekyusa vetting kati bakitegedde olwaleero vetting za NUP lwezigwa ne bakyusa nomination z'ababaka konna ke babala sikamanyi naye omujagujagu osobola okagattagatta gwe ssebo bannya bandaba nze nsaba ne EMC ya NUP mbadde nsaba temulangirira bafunye kaadi mpaka nga wabula ennaku ntono nnyo ku nomination. Yes, in fact it is even better mulangirire ku lunaku lwa nomination lwennyini. Yes, lwemba mulangirira because bano balina omuzannyo gwe baagala okuluka ate nga balina gwe bagulukira tewali enyali mu kyekola tewali regime eno kyekola nga baagala kuwa NUP masanyu no naye ne NUP bagezi tebatudde era njagala mutunuulire ensonga zino nabagambye jjo wakati wa yesterday Bobi Wine yayogedde ne lwe bagenda nominatinga a lot of events are going to surface ebintu bingi nnyo ebigenda okusurfacinga bingi nnyo kati no one knew this njagala kubuza gwandaba like in real sense ng'olina omutwe ogukola ng'obwongo bukola osobola okuŋŋamba nti Bobi Wine yakuŋŋaanya emikono the other time mu kalulu asobola okulemererwa okuŋŋaanya emikono Bobi Wine yakuŋŋaanya emikono ng'ebyobufuzi abimazeemu emyaka 2 osobola okuŋŋamba nti asobola olemererwa okuŋŋaanya emikono ng'amazeemu emyaka 7 wabanga Bobi Wine yakuŋŋaanya emikono nga NUP teyina na structures osobola okuŋŋamba nti Bobi Wine asobola olemererwa okuŋŋaanya emikono nga NUP eyina structures eyina ne ssente ssemateeka gwagiwa okuddukanya emirimu gy'ekibiina. Can you just wake up one day n'oŋŋamba nti NUP eremeddwa okuleeta emikono? Lubongo yagambye baddiso ba RDCs babadde nga bakubira abantu sooka weebuuza ekibuuzo emikono babanga bagiwa Electoral Commission akakiiko ke balowooza nti keetengeredde independent baddiso ne ba ISO RDCs bajjewo ennamba ezikubira abantu abasayininga because osayininga n'ozoteekako n'ennamba baazijjeewa era omuntu eyasayiningira Bobi Wine alwanisa Museveni RDC wamukubira oba DISO oba w'amagye omusuubira kuddamu ki? Ako kakulu abasinga tunooza temukawulirire ne mukawa obudde because tuwebuuza egyo emikono egirina okubira mu EC bano baagifunye batya baategedde batya? So gwe nawe natulaba oli ku Vastrange njagala otambuze vidiyo eno etuukeko buli Munnayuganda. Pampita Simple mwebale nnyo mweraba.